Basudde omulimu omulungi gwe nagabana batuusengako emboozi n'amawulire nziramu kkakasa bye nayogera nti omulimu gwe neewanja gukola eno emboozi gye nnyumya wano si kyekimu n'ezo ze nnyumyanyumya nayize engeri empya gye mbisengekaka kati nnyumyamu byokka ebyo ebitutumula ndowooza mukama kyavudde anzijukira neefuuka mukwano gw'abanja olw'okuyimba yebuvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangira obwavu n'obugwenyufu ekyo nkiggumiza n'amaanyi kikakasa endongo si yeeyonoona bw'oba watondebwa nandazze ennyo kanzireyo kaboozi yebasse luganda musa omutya ebiro bino tweyongere tugende maaso. Munaku enkulu ezimanyiddwa mu mwaka mwe muli ne Kulisimasi ebaako okukyagala mukyala Mugerwa lwensooka okumulabamu ndongo gye twali tuulaze okudigida mwami Mugerwa mu kikeesa teyajja olwo olusujja lwe yalina teyasobola omukazi wabuuse ebbeere neyeetala nze nensanyalala n'omutima ne gukuba nembuuliriza nzuule ebba mugule awo wenkafunira gyali wakati yazze nasooka nekuba pulaani kwe kugifuna nekwata mu nsawo nenzijyayo omutwalo nensooka mbalako ettaano nenzimukuba awo ezisigaddewo nenkugula ng'omutami ensimbi ziruma okuzirya ng'eyazibba bakulimbeno ti waliwo yagambira nti omanyi obuyimba bungi yagamba atya bwe waayita ennaku neŋŋenda okumulaba muganzi wange wafiiriddwa omubeezi tubeera tunyumya mu lusuku ewazivu n'ambotolera ekyama kye yakusika nti mujjeewo oli abadde atutabula twagalane bulungi ewatalina kwegeka yaŋŋamba nga bwanjagala ennyo okukamala kyavudde anzigirawo enkonga eri etutabula naŋŋamba nti olumba olumala okubwabya bwe wayita ennaku anaabeera eno wange nenjampuliriza nga n'akameeme gakuba neyeeteteggula nsimba ennyo obutemu bwe neyeeteteggula nga nnyumiza mumukeneka olwamala akaboozi ako ne musiibula ne mulagaana olunaku olw'okudda okumulaba nagenda nkirowooza Mugerwa okufa atyo ne neesalirawo n'omutemu okumuleka olwagoba ewaka kwe kubaka ekkalaamu eno yebbaluwa eyadde eri omulungi mukyala Mugerwa kati namwandu bambi weebale kundaga mumagezi go bwe gakoma okutta Mugerwa nnyongedde okusanyuka kindaze woolikwanayo omundi nange wendiba wuttidde Mugerwa gw'olinamu amabujje ekigambo kya nnaku mukakasizza wazoola oyo okyali muto olifuna akuganza ndikuwonerawa omutemu omutendeke abantu banjika batakumanyi butemu bwo omumwo boonoonya gw'olituga mu maaso ekyo ekitimba ky'omwotugira abasajja ninga kiwonye anyway oyo Ssaalongo Herman Ssemakula basudde 1987 ng'ayingira ensiike eno ey'okuyimba lwe luyimba olwamuleeta mu kisaawe eky'okuyimba so bw'atyo Vicento olina ekintu woobadde okuba kyendiva opinze neŋŋamba ngenda kikubuuza ng'owummuzaamu endongo kikakatikako okuba ng'omanya okuyimba okuba nga okusuna gita era ndowooza naye era wotandika ogikuba nsobola okuyiga okusuna endongo eyo nga siyimba bangi nga ogwange nze siswana duyimba olwo mukyala Mugerwa nga just mbeera ogwange gwakusuna busunyi kisoboka naye ndowooza kibanga kitono osobola ogikuba nga tosayimbirako era bangi nnyo abasinga yogugwa abagwa kukuba bukubi ng'oli ayimba naye kyokkuba nga bw'oyimba ate nakyo kyavu kijja nakyo kabalika kati gwe ku byonna wasooka yiga ki sooka kukuba naye kati wenakubanga ebigambo bijja byokka owulira otandika omuumunya otandika omuumunya ogenda olaba nga bituulako so omwana yenna ayagala okuyiga endongo oba omuyimbi yenna ali eyo oba ayagala kuyiga kuyimba
oba naddala bano abayimbi baffe abapya ba upcoming obawa magezi ki? Kyenali balize at least ne bwoba toyize gita just ofunayo ekivuga ekirala kyosobola okuyiga beere kale muyimbi nga kibayi oba omuyimbi ajjudde oba okugaa nti oli muyimbi nga tolina muze ekyo osobola yadde okuba ekyo kiba kirabikamu bulala. Wali otuddeko awo n'olowooza nti abayimbi b'ensangi zino okubanga ebyuma bino baabisuula kiyinza okuba ekireese endongo yaabwe okunaabuuka era tawooma kubanga abantu bagamba it's no longer sweet matu gaabwe era ndowooza kubanga tolowooza njagala oŋŋamba ekyo kituufu kubanga edda abayimbi abasinga baali beekugenda era ne ku stage nozibajja baabajjanga mbajja bazeebajjiranga simanyi soon nsuubira okusisinkana either muzehe Matya Luyima oba Kakumirizi omu ku abo ngenda babuuza era nazo zaaliko koodi zino kubanga ezaabwe ze baabajjanga nga bateekako eno minyolo ne bateekako nkoba kati kyenjagala okubuuza zino koodi baazirinanga baazikolanga batya okubanga obanga bategeera butegeezi nti wenkwata wano mba nkutte koodi kindi manyi music yava wala yababuuzaako naye omuyimbi kikkakatako kubanga omanyi ekivuga ate oba omanyi ebivuga naawe oba okiwulira muli ti ne music gwoba okola ogenderera abayimbi abo oba omanyi nti amanyi okukubamu piano oba amanyi okukuba eno gita owulire music waabwe gwe bakola then no nkubiranga basudde ojawulira nga enjawulo weeri nnene nnyo kati kyeŋŋamba abayimbi naddala abato mutandika kiba kirungi n'oyigayo ekivuga oba piano ne oba toyize gita oba piano bingi music singa nze interest yange katugiteeke ku gita eno omuntu osobola omuyigiriza endongo eyo singa aba ali eyo nga agyetaaga nsobola omuyigiriza era waliwo benjigiriza abamu abatono so nkusaba ogabe ennamba yo eri oyo eyeetaaga okubeera ng'akola ki ayiga endongo. Enamba yange eri 0700 21 42 98 0700 21 42 98. Okay. Ebisale bibeera bitya? Ebisale kisinziira omuntu wazze kuba mpulira nti endongo tebagiyigira bwerere kituufu? By the way endongo si ya bwerere, endongo eringa ddagala lya kinnansi nowaayo ekigali so oba mmeka naye nga teziba nnyingi. Kati kambuuze olwo anti lubaale w'omulamu gwe ekigali kyo kya mmeka? Ekigali kisinziira olengeri togamba ti kisinzirira omanyi emirimu bwe tuba nga tugenda mu malako tulina okubeera ne standard prices. Ekigali kyo kya mmeka? Nsoke nkunyonyola waliwo oli nga tabeera nga temubeera kumpi, yes, nga kikwetaagisa gwe okwesitula gendeyo ewuwe oba ye naye ebiseera ebisinga gwayo. Okay, kati tugenda kukola emirundi ebiri. Singa nesitula egwo obeerawo? Nze mbeera Lugala Masanafu. Obeera wano Lugala Masanafu awo kumpi. So omuntu yesitudde najja ewuwe Lugala Masanafu. Ekigali kya mmeka? Bw'oba ozze ng'ozze okubeemu kisinziira egundi y'ogwe omutwe gwe engeri gy'okwatamu oba kyolinawo oba waliwo abajja ng'ali ng'amanyiimu naye kati kale ozze nga ozze muzungu David yazze ali black talina ali blank talina kyakola ki kyategeera oba ogenda kukolayo emitwalo 5 no endongo mpaka kufa. Endongo eyo gitendekera bbanga ki okumuyisaayisaamu okutuuka naye abeere nti aginywezezza ogitendekera bbanga ki? Endongo nze mbadde sinasetinga wenkoma kutendeka muntu kuba
ebiseera ebisingawo oyigiriza omuntu. Okay, kale bantu bange nyongera okubeebaza okubanga mukyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Mbasaba nti tetujja ng'okwo twongere okubeera nga tugoberera Kadongo Kamu ono, tuyinza omufuula ow'ensonga singa tubeera nga tuwaddeyo obudde bwaffe lwakuba nti obwolumu tubuusa ebyaffe tubibuusa amaaso ate ne tugenda ku biri ebyabalala. Kati tukyalina Vincent Dagre musajja mukubi wa ndongo akugambye alina YouTube channel atendeka. Tukomye wali nti omuntu oba ojja kuwa emiga ameka 5 gyegyo emitwalo 5 okubanga osobola okuyiga endongo, okubanga guno akuwadde mulimu gwa mutwe era okugenda okubeera nga gukola ki gujira. Naye agambye ebirala mu bikanyako bukanya talina budde bwansalira nti endongo ngenda kutendekera week. So ye muganda waffe Vincent Dagre. Kati Vincent tukyagenda mu maaso otukubiddeyo luyimba ki olulala oluddako? Kedde ku makya nayiti nasuze bubye wange kyeggulo tekyaliise. Kedde ku makya nayiti nasuze bubye wange kyeggulo tekyaliise. Nempamanta mutima oba kutuukako nayiti ng'ate nga wagenda dda. Nenzijukira n'engeri gye byalimu maama ng'oli mu maka gange. Omanyi sitaani wakyejo n'emitego gy'emingi agissa mu maka gaffe. Kale buli we tubaako ttabbwa akantu akatono ennyo kasattula amaka gonna. Bwe ŋŋenda n'endowooza ebyo ntabuka omutwe nga nfudde nadda wa leero. Saba weekube mu mutima mwana wa nnyabo nayiti odde mu maka gange. Nga wadde waaliwo ennyombo byali bya kitooka tinkuze komawo ofumbe. Ebyokusajjala ate ebyo byali bya kitonna bikomya komawo ofumbe. Maka g'omu nga wali tonneetaaga kuba nakulaga eggwaya. Kati awo gwaya sobola oyimbawo mwe mulina amaloboozi ag'eggono. Kati ndabira ddala ng'obadde onoonya ngeri yakunvuma naye nga togiraba, naye tujja kugenda mu maaso. Ndabye kino n'osonyiwa okikubuuza. Muyimbi ki oba luyimba ki lw'okuba n'owulira nga n'obulamu bwo bukyusa? Kubanga tukubye ennyimba ezo zonna naye ekyamazima w'okubye night ndabye nga naawe ofiiringa kyokola. Ndabye nga feeling yanjawulo ku nnyimba ziri endala. N'endongo nga njiwulira ekola ki eyatuka bulungi. Kiva ku ki? Kiva ndowooza kati okay, tugenda kudda ku kirala ti mu nnyimba zonna luyimba ki lwewulira nti luno lwensinga okuba nti netubanga tugenze mu mpaka tusobola okubeera nga lwenzijayo lwe luno. Kati oluyimba lwensinga okuba era nga buli wenjikwatako saa tugiwummuza nsirukubyemu. Olwo oyagala lwagale gwe lwowulira nti luno nze mu kukuba wemba nkuta olutamba. Ekyamazima ne baleeta basensuwa ne baleeta basekidde ne baleeta bakayovu ne baleetaani ne baleetaani tetasobola kunsinga ndongo. Kati oluyimba olwo baluyita muwasenjo. Muwasenjo, yes, olwa basudde. Okay, muwasenjo. Anyway, oba oli awo nze ndumanyi naawe olumanyi, naye oba oli awo tulina omulabi omupya nga talumanyi obanga oba oli awo tulumanyi naye nga tetuwulirangako ng'olukuba kati twagala olutuweemu. Lwo luli mu kodi ki? Kati nze nganze ndukubira mu F sharp. F sharp. Kali.
omanyi mundabye ne muntegeera omanyi nakokugana ndyawo nti onnyo nagalali bwe nvaayo nondaba muli olowooza nti abaana ono temunve kalungi nga wakimimi so nkwerabiza nnyo ke yafa jjoono nti ab'amazina babeerawo ffe tukubuuza nti owange tozina tuli kulumbe kati nno wendifa mujjukira nga mmabalinzi kanziikwa nejjita mmaze okulama ngenda okubogoza jjita emagombe ne walumbe yennyini asiba empina azina akafuula abansooka okugenda emagombe balina ewunya omufa omupya ow'ekitale nnyo simanyi oba walumba ayinza ku mwenge abaana twalikomby omubisolo lwendituuka jjajja ddaliyako ne batenda mwe muludde musawo abagazi bwe tulituula ngenda kujja nejjita mbasanyuseemu kirigula omukombe wendituuka muninde wanoonya omukazi ow'okuwasa enkya mwatulindako nkubuulire nga we guwadde tonoonya mukazi nkikutegeeza noonya nju mojja omukazi oba yakuleetya wetegereze ku bantu baamu onoonyereze bannange togwa ku kyokya nekanyiza tebakyannimba abakyala bennyini bafaanana enju mwe tubajja ono mwana wa malaayi okimanyanga nti otutte mulere ekkondeere eribuzaafuuwa teri ku nguvu azaala kasange ekyana kyenjaba newekifaanana olulega ebeerera ddala njaba nkugamba nti nze semakula abaana ndabye amageege terimpa abaana alina kawoowo singa bamulya kubayita ku lusebenju kyekyamugobako abali olowooza ne basamba enkande bagoba enkwala akatono ennyo owulidde waawo kyekyamugobako abali olowooza ne basamba enkande bagoba enkwala akatono ennyo oweddiramu ekyo nja kuva ku nsi onoonya omukazi ng'onoonya nju nenkesa osuula okumulondoola obulwa walunga mwojira obivaako. Okay, oye Salongo Hamani Semakula basudde oluyimba olwo yagatta ebintu bingi bye yali ayimbako oba oli awo ffe tukoma ku kigambo muwasenju lwalimu embeera y'olutalo mu makaage mwalimu Livingstone Kasozi era nga bakoonagana mu luyimba olwo obujja noonya oluyimba lwa Ssegombebwa olwa Livingstone Kasozi era nga zonna era ziri ku maka naye nga anyway ebyo ebintu nze mbikolako ku mitimbagano gyange egy'enjawulo osobola okuba nga obinoonyako so olwo lwe luyimba lw'osinga okwewulira mu nnyimba zo nti wenkuba oluyimba luno ekya amazima mpozi abeera Katonda yayinza okulemesa okubeera ng'owangula. Dagre muyimbi kigwe mukubi ki owa gita gwosinga okwegomba? Omukubi wa gita oyo bamuyita muyimbi yani Aziza Ziwa agomba nnyo omwegomba nnyo era mwagala nnyo. Okay. Tulina Professor Hannington Manyisensu omumanyi? Omuwulira naye tomumanyi? Simumanyi face to face. Naye owulira muwulira anti oba tomumanyi? Ngambye anti owulira muwulira naye singa ongambye nti omumanyi oli awo nandyongeddeko ebirala. Tulina Rasta Draga Sunday Kirikulozi baka abasajja banyuma omumanyi? Ali omulabyeko nga kuba endongo? Sinulabangako. Naye kyeneekakasa nti nali nkukubiddeko ku gondize ku shows ndowooza Sunday Kirikulozi abamu ku bantu abasajja banyuma abamu ku bantu benandyetaaze oba oli awo sisinkaneko kubanga manyi okuba endongo omuntu agikuba netujuulya nti ogikubye naye waliwo n'ojjagaza omuntu. Nze siyinza kulimba Sunday Kirikulozi alina engeri gyankubiramu gitaayi agikuba lively n'agiteekamu ebisoko ekyamazima n'obeerawo nga owulira nga weetaaga osukka ku kino ogende eri ebuziba oyongere okugira. Professor Hannington Manyisensu erinnya lya Professor sirirye eryo linnya lya ndongo 1980 nga owulira samu wange omanyi odukuba
olwa Fred Sebata kati oyo yaleeta solo gita mu ndongo era yagireetera mu luyimba olwo kati ekyo kyekimuweesa erinnya lya Professor yali Kenya mu CMS Studios nga gye baali bagenze yadda n'erinnya lya Professor era n'okuvaawo yali mwana muto, he was around 19 okufuna ekitiibwa kya Professor si kya ndongo naye n'akifuna. So nsaba naawe oyongeremu gita oba oli awo guyinza okufuukira omulimu eyo mu dda. So Vicente, njagala tusiibule abatulaba ate twetegekere ebirala kati obadde osuna eyo eno yeyange eyo yeeyo nange eyange eyogera ngaeyo era erina okuba nga eyogera ngaeyo kati eyo tugiteeke wali eno kimbi njawulo kyeri mu gita zino gita njawulo ki zonna acoustic box gita njawulo ki enjawulo si kyekimu njawulo ki bazina okuvuga nga zivuga kyekimu kati njagadde mpulire neyange oba naye ekola ki nze nzijjukira nga tukyali ewaka twagendanga ku nnimiro okulima ogamba maama nti njagala eyo oyagala eno eyerima yokka yiiyo genda oyimirire wali ati yerima yokka kati lwaki okatadde nga wenagambye tibankubira wano muki kati gita zonna tibwokwata si bwoti naawe okwata si n'okuba zino banga zivuga ekintu eki yes. So njagadde oluyimba lwaffe ogenda tusiruza luyimba ki oluyimba waliwo akayimba bakayita mbaala bataliiwo Salongo Dani Mugula. That's around 68 kaga mu 8 ayekokologote yes naye abaana kati baluyimba simanyi baluyimbira ki nange simanyi naye anti nange kyenjagadde okubuuza kati ekyenjawulo ekiri ku gita eno nti teri ku tune so egamba si teri sindegenga eno bweri yes waliwo amapeesa owulira kati kuba eyo ngaeri open oliwulira kuba zoya nti tezifaanagana yes kati kyekyenjawulo ekigiriko nti woba okutta egita bwoti n'okuba namba emu bweti erina ovuga ngaeno kati tetusobola girega negira nevuga ngaeyo kiba kisoboka kati kuba nino namba 2 eno oziba nti zeze awo tuli kunya so kati obuzibu bwayo buli wano nambe kati omukubi wa gita yenna ali eyo gita nga tonaba gikuba nosooka ogiwulira enkoba zonna bazivuga bulungi tuyambwe eyawukana ku zinne waazo owulira nange wendukaabye kati ndowooza kankuba eyo lwaki tetuleeze omuntu alabe nti osobola ogireega n'ogijjamu ekyo
mulina software abamu ndaba bakozesa software n'ateekawo ssimu nga kwasinzirira okuba nga aleega kijja nga osobola naye nze sinze ndeegera n'agundi oba ogiwulira oba okuba kitooka osobola ogiwulira tevuga bulungi. Okay, kale tusambyeko repair omufuna wa wako repair tuwasise okay kayitako busi okay kalawa nosooka ne tugitereezaamu kale so tukuba oluyimba lwaffe tusiibule abatulaba. Kale bantu bange tuli mu kumaliriza tulina Vincent Dagre. Vincent Dagre agambye agenda kumaliriza n'oluyimba lwa Salongo Dani Mugula balaba taliiwo. Kale Vincent nsaba otuwe oluyimba. Kabaka balaba taliiwo ne batubunzabunza nakola ntya nze balaba taliiwo taliyo mwana wa Muteesa taliyo nkabira taliyo mulongo muto taliyo mulongo muwanvu taliyo taliyo nakola ntya nze balina obuyinza kati bayitira manju nakola ntya nze balina ettabaza kati tulira mu nzigiza mukwogera kabakookira kawe mudde attawa mukwano we ndowooza okufa kwenenenyuwa emikwano taliyo mwana wa Muteesa taliyo nkabira taliyo nze nkabira Muteesa taliyo nakayimba ako tweyanziza nnyo tweyanzege kaweereza buli munnayuganda atulaba na buli muganda ali ayo alaba Muzungu David Vincent Dagre mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, kale bantu bange tukomekereza n'oluyimba bwa balaba taliyo olwa Salongo Dani Mugula lwafuluma 1960 mu mbeera teyali nnungi mu Kingdom kubanga obwakabaka bwali buvuddewo, so ebyo byonna Salongo Dani Mugula n'abigattagatta ng'obubaka baweereza gavumenti eyali yavaako eya Apollo Milton Obote. So baganda bange ennyimba za kadongo kamu tezivunda luyinza okufuluma leero naye netukola myaka 3 okuva kati nti olaba yalufulumya myaka egyo ng'alaga okufa alaga ki kati ndaba oluyimba era lwe lumu olwo saa zino era luyitingana ndulaba ku mitimbagano nga luyitingana abantu babuuza kabaka babuuza kabaka aliwa biki ebintu weebityo nti kati lutandise ate okuddamu okola omulundi omulala. Kale baganda bange nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst nsaba mungoberere Facebook, YouTube ne TikTok gwayagala ennyimba zino eza Kadongo Kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Stage. Vincent muganda wange weebali kujja kubanga otukyalirako era wenkuyitanga omulundi omulala togaananga tugezaako kubeera nga tugatta tofaali ku Kadongo Kamu. Weebali naawe okugattako mu nkola eyo. Baganda tulina ba TikTok abangi
abakola kadongo kamu abachallenging abateekayo namwe mwebale nnyo mwebalire ddala ababuyogerako ku TV ku radio nawa mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo baganda baffe abatambuza endongo namwe mwebale nnyo mwebalire ddala nze Muzungu David kadongo kamu music ana